Wiki ewedde ekibiina ki NRM lukyatandika okulonda kw'obukulembeze bwakyo ku mitendera egy'enjawulo era nga kyatandikira ku byalo nga kuno kwatabikamu emivuyo egitagambika omwalina okulwanagana. Oluvannyuma lw'okukomekkereza okulonda kuno ate olunaku lw'eggulo bano balonze abakulembeze ku mutendera gw'emiruka wabula namwo obutakkaanya obweyolekeddemu bwabadde bungi nga ne mu bitundu ebimu batusana okubakwama omuko ogubalagala okubagumbulula awalala regisita ne baziyuza. Kati olwaleero mu mboozi ey'akafubo gye tubaddemu ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tanga Odoi okumanya engeri okulonda kuno gye gwatambuddemu atutegeezza nga kuno bwe kwateekateekeddwa miruka 1,730 wabula nga ku gino waliwo gitasobodde kwetaba mu kulonda kuno olw'emivuyo. Elections were held successfully in 10,626 parishes representing 99.1% success. A total of 104 parishes did not vote, representing 0.9%. Odoi agamba nti abakyankalanya abantu mu kalulu kano be baba olubatwa beenoonyeza ebyabwe naddala bannabyabufuzi abaagala ebifo ebya waggulu. High class leaders, lawyers, but they are fighting over a parish. They are even not supposed to participate in those parish elections. But because they want to use it as a stepping stone to their MP, they can mess up the local people who are peaceful in their villages and parishes because they have money. Emivuyo gino onagamba nti gyasinze nnyo okweyolekera mu bitundu by'ennamayingo nga kino kyaviiriddeko emiruka 11 okulemererwa okwetaba mu kulonda kuno oluvannyuma lw'abavubi okwekubaana ne balemesa enteekateeka eno. Namayingo was the worst area in this election because they ferry people from the island, put their names in the register, and those fishermen come to disrupt the election. Ne Palisa nayo weeyolekeddeyo obusiiwufu bw'empisa mu kalulu kano. Akulira ebyokulondesa bwe yakkakkanya ku munne era omulondesa ku muluka n'amuwuttula emiggo. Agambye nti ono yagombeddwa muddo obwala era nga wakuggulwako emisango egy'enjawulo. That one was locked up in prison. He will have 2 cases. Not only a registrar who misbehaved, but for beating a woman. There's all evidence that he beat her because he is vulnerable. And yet she is the boss of the district. Era waliwo n'ebitundu okulonda bye kwayimiriziddwa naddala mu disitulikiti y'Eluuka awabadde abavuganya abalemereddwa okukkanya ku ngeri y'okulondamu nga bamu baagala kulonda nga bagobera regisita so nga ate abalala babadde baagala eggibwewo. A village called Lw'alamba, like sleeping, where Honorable Mbayo was reported to have lost election at the village level. That election didn't take place. I had a delegation here, we met them, all of them from both sides agreed that election didn't take place. Because one group wanted to use the register, another group wanted to vote without the register. But the rule of the game is you must use the register, as is. So that election did not take place. Ebugabula South wali avuganya yawambye bavuganya nabo n'abakukuma awantu. Katono wakugulwako emisango egy'enjawulo era nga bagenda kwekenneenya ensonga eno balyoke bafune eky'okumukolera. One candidate took all the candidates to Kayunga and hid them there. He hid all the delegates for 2 days, confiscated their phones. Even some were young people, some were people's wives, some were people's husbands, without permission. The same candidate is being accused of having carried a lorry full of youth with sticks and pangas. Ono wano wasabidde bannakibiina kye abaagala obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okutuukirira abalonzi babasaba akalulu mu mirembe so si kkosa lyanyi oba effujjo. The voters are in the village. Go and appeal to the voters for whatever position you want. Any disruption of the election will call our attention and we shall cancel that election and repeat that election. Ategeezezza ng'omuntu yenna aneefuula mawale bwajja okusazibwamu agobwene mu kalulu ssaako n'okulabula bakyusakyusa amannya ku nkalala z'abalonzi. To set the standard right, if we find you a politician as to have been the source of chaos, we shall disqualify you and you take the party to court. Anyone who manipulates, changes the name of candidates, especially now I hear they are crossing out candidates and changing. I'll cancel that election and take that person back to the people. Okusinziira ku Tanga Odoi mu kulonda kuno bafunyemu okwemulugunya kwa mirundi 11 era nga kuno kwa kwaswa bannamateeka baabwe kugonjoolwe. I thank you for coming.
Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.